ku lulimi ku nnimi zaffe tetegerekeka basiraamu. Naye Allah atugambye nti omu ku mmwe yandiyagadde ali ennyama y'omuntu omufu. Kati wakati mu byonna bw'obanga oleese enniya, twagambye nti embeera y'obusiraamu y'eddiini yaffe kubuulirirwa, mbuulira nkubuulire tutambule wakati awo. Naye ng'ombuulira ebyamagezi so si bino ebyekijega tuyimirizeewo butya bwe tunajemera Allah. Kati wakati mu kwebuulirira Allah atugambye ti temugeyaŋŋananga. Okugeyaŋŋana kugenda kubaviiramu ebiki? Ebizibu. Aya eyo bagyeta mu mulyango ogw'okukuuma ennimi zaffe n'obutageyaŋŋananga. Ku lwaki? Ekinava mu kyoyogedde n'ekinava mu gayira kyayogedde naffe bw'anaakikoleezaamu omuliro ogenda okumaliriza nga mwena kyemusimbyeko nti ate kwagenda anobe, kubanga bwe tugasegaseemu bw'atanoba kyekyobulabe sebo ne bakugobera omukazi babbawo ne bamugoba. Ogenda okukakkananga naawe okkiriza nti ku kyalo sikyakisobola bulago ligwempasa yagenda nekifukateeka nti ano yajja kgenda. Ogenda okumanyiriza nti naye tayinza kubeera wajja kgenda era nga bakola ki? Nga bagenda kuba kaweefube gwe bakola taganya kubeerawo. Wakati mukyo tukume ki? Ennimi zaffe. Allah agambye wakati mukuuma olulimi wattakullah, mwanditidde Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'ogenda okwawula bw'anaagenda ogenda omufumbira ti akaalabe asanyuka nnyo 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 ng'oli mu kizibu. Bw'omala n'ofuna ogamba nti yaleseyo omulala naye yalese mukonjo nti olulimi anaalusobola. Yani yamumulabidde. Nammwe temulina kisa, olabira munno n'omulabira gundi tomanyi mizeeje. Ogenda okumanyiriza nga naye basala amagezi akole ki? Agende. Munnanga bayita akaseera era katono era n'agenda. Ne bayisa ku mikono mu maaso enduwa zaabwe zikoze ki? Allah agambye nti wattakullah, mwanditidde Allah. Ebizibu omusajja ono byagenda okusanga oba omukyalo ono byagenda okusanga tulaba nti obiinamu omukono. Wattakullah kigambo kutya Allah abasiraamu kigazi. Aya ebadde ku bya lulimi, obuzibu obululimu, naye Allah atugambye nti wattakullah, mutya olulimi ku bigambo byammwe. Bikosa biringa ejjirita, bisala bisinga ekitala. Wattakullah, mwanditidde nga tonnakifulumya. Gwogenda okiwa agenda kukitwala atya? Obadde onyumyako naye bunyumya nti gundi yalese mukonjo, ye bw'agenza ataddemu ekirala ng'asala magezi kumugoba. Agenze okuwunzika omwezi okugwako ng'era agenze. Wattakullah, si gwe wabitandika. Ate no munnange ye bw'omala n'abizza just okumanya nti wategedde kye yabadde ayogera, bw'atawula ate naye ayinza okusenguka. Bantu bangi bawangalidde mu nsonyi ez'ekitalo. Bantu bangi bawangalidde mu buswavu obw'ekitalo. Bangi bawangalidde mu bukkakkamu bw'otasuubira. Nga ki ekibakkakkanya, ki ekibaswaza, ki ekibawudde? Yafulumya ekigambo ne kimufuukira taabu. Gundi yagambye bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. Kye yagambye olowooza si kye kivuddeko obuzibu, n'agamba ndeka sikyagala na kumusangamu kkubo wempita. Neka nti gundi badde bajja nti nkugambye oyo temumugamba. Allahu akbar. Just kigambo kyamufuukira ekiki? Allah kyagambye nti wattakullah. Niye agamba nti inna allaha tawwabur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala asonyiwa ate musaasizi. Aya eyo nkulu nnyo basiraamu, naddala ku nsonga ezikwatagana n'ennimi zaffe. Allah agambye nti inna allaha, mazima Allah subhanahu wa ta'ala tawwabur rahim. Allah asonyiwa oyo ayenenya ate musaasizi. Ki ekigendererwa mu kyolowooza? Bw'oba ozze ogoberera nga gwe wateekawo embeera etabula abatabuse. Allah agambye nti inna allaha, yagambye mu katundu akasose nti wattakullah, wanditidde Allah mu bigambo byo. Naye inna allaha tawwabur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala musonyiyi ate musaasizi, ate asonyiwa abeenenya. Bakusuubira kola ki nga waleetawo ebitabula? Naye ekigambo kubenenya abasiraamu nga benenya kigambo Allahu akbaru kabira. Bw'oba wakuba omuntu oluyi kinyuma nnyo osobola omwetondera nti seruganda nakukuba mu butanwa naye ensonyiwa kuba nali ntwala oluyi bwe nti naye nga njagala kuba oli ali emabegawo ne lukwata ani
ne lukwata ggwe mbadde nsaba onsonyiwe oba ku olugundi yanyiiza nenyiiga nnyo naye nagenda okwetegereza nga kyeyaŋŋamba kyali kikyamu naye nsonyiwa kyangu nnyo ng'obuli bamutuusako obulabe nga bwa kiwundu naye Allah asonyiwa abeenenya ate musaasizi omuntu okugamba nti bwe twabadde ne gundi twabadde bana twabadde abantu bana naye okusinziira ku bye nnawulidde malaga tusonyiwa kale ffenna tusonyiwe ku lwange nzaze okugamba tusonyiwe naye twabadde aba ne twogera ekigambo kino mukazi we ne tugamba gundi agenda amugambe ntajja kusobola kufumbawo n'okomekereza nga era akoze eki naye tusonyiwe kiba kikwetagisa genda kumunona oba tusonyiwe nti nkusonyiye tutambula genda wakamusaamu sente zo n'ebirowoozo byo ate onagambye yakoze olukwo olw'amaanyi ennyo mu kubeera nga akola ki agenda kati okwenenya kw'olulimi basiraamu si kwangu kubanga olesa obusago naawe obumanyi n'okulembera agende ate amaze okugenda ate oyagala okwenenya wallahi kazitowa era nze mu kigambo ky'okwenenya ndaba nti omuntu anyiizizza basobeza Allah subhanahu wa ta'ala oba ali kalekale okusinga omuntu ku muntu munne asobeza ng'osobeza Allah subhanahu wa ta'ala oyinza okuba kalekale okusinga gayira ku naafi kuba butya bw'onaamunnyonnyola kyogerekeka nze nagamba nendeeta ekirowoozo nendaba nga bwe tukola bwe tuti kino kiba bwe kiti kisobole okuba bwe nga bwe kyaba naye tusonyiwe. Allahu akbar. Bwe taba musajja nnyo munnange awo wenyini nawe oyinza okufunirawo obuzibu ate kati wakati mu butayogerekeka kimiza asinga naye ate ezambi bwe liba wakati wo ne Allah weewe ebiseera n'obudde nogamba nti kanzukukeka ekiro nsabe Allah subhanahu wa ta'ala ngenda omusisinkana nga nsonyiye kubanga ye tawwabu rahim musonyiyi ate musaasizi naye naafe asooka kugamba nti lindako kajije nja kukubuulira bw'obanga kyoyogedde ge mazima ayinza n'okusooka okugaana ku ky'omugambye mwali bameka genda omugambe mujje babiri waakiri nange nti oze bwomu gwokiikiridde abalala ayinza okugaana okukkiriza ennaku ezo waliwo omusajja omu ali mu tawuni omu alina gwe yagamba nti mbadde njagala kwetondera bakadde bange bamwamuwulirako ennaku ezo kooli nti ogenda kubetondera otya nagala gwemperekera ontwale mmale okwetondera baki n'olugendo nakati lukyaganyeseo onaabuuza bw'onaatuuka Allahu akbar kabira bw'onaatuuka ogenda kubagamba otya nti munsonyiwe kimala bo nabo bakusonyiwe nti tukusonyiye oba olina byogenda okusooka okuyiwawo ennoto n'entuufu yandikoze ate olowooza amuwerekera tannamubuulira lwaki amuwerekera agenda kubetondera abwetondera ki tamanyi lwaki amuwerekera naye nagamba nti gwe mperekeraako gwe mukwano gwa gundi njagala omperekereko ogenda kumugamba ki nti kangende mwetondere kati bwanaatuuka ewa gundi nti ssebo naafe nsonyiwa gwankola ki biyiikawo osooka obiyiweewo byobadde otambuza Allah akbar. Obuzibu obusinga obunene buli kwani pate ziri ssatu gwe bagenda okwetondera agenda okwetonda n'awulekera agenda okwetonda ali asinza okwetika akazitolowooza onawulira tateredde ayagala agambe nti seeka gundi nsonyiwa naafi nakusobya naye nsonyiwa naafi anaagamba bugambi nti nkusonyiye kuki ekibuzo kisigalawo ye gwe awerekera obuzibu tobwesitudde ate nono gwe agambye emperekera tasobola kubuulira nti ngenda kumwetondera nayogera bwenti oba nakola bwenti minzaani eryawo ekyo kyakatwala nno omwezi gugenda kuwera omwezi gugenda kuwera awerekera gwe bawerekera
yeegayirira nnyo amuwerekera tugende wagundi musaba nsonyiwe. Allahu akbar. Taabu neegwa gwabadde asaba okumusonyiwa ate yafudde. Irozere sikuulirya kusatu kati amwegalira nti ntwala mu baana kale ngende ndaba abaana. Auzu billahi minash shaitani rajim. Kale kangende ndaba abaana nabo mbasabe bakole ki bansonyiwe ku lwa kitaawe. Yeegayirira abaana ku lwa kitaabwe. Allahu akbar. Kati Allah subhanahu wa ta'ala bw'otawera abaana bayinza okubuuza ng'omaze okubiyiwawo nti totuleetere emeta. Naffe tukutya. Allahu akbar kabira. Oyinza nno okumutya era kaabangawo mu balokole koyokedde katuufu. Abalokole nnamba emu eri eyasooka baagamba nti nze natagundi nze nakola bwenti ne bwenti ne bwenti. Kati bano bye yagendanga okwenenyezaamu ga nti ebiseera bisinga naye teyatuukanga waka. Teyatuukanga waka. Agambye eki nti yatta muzeeyi. Alhamdulillah. Ne tunonye ebbanga lyonna lyonna yabula enenenya baagijjawo kati bagifuula kuwa bujulizi, bagiyita kuwa bujulizi. Owa bujulizi bulayini ndala nti nafuna kino nakino nakola bwenti. Naye bw'omala n'obyogera biri mu bantu baagijjawo ng'ereesi taabu. Wenenyezza nga gwe wamutta. Kati Allah atugambye nti wattakullah, tumukole ki mu bigambo byaffe, mu kugeya bannaffe. Allah atugambye obanga alidde maiti naye n'agamba nti mukyewale kibi fakarihtumuhu, ekintu ekyo si kirungi. Naye n'agamba nti wattakullah, mwanditidde ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Nga tonnakifulumya sooka oyogere kiki ky'okinoonyaamu. Kirimu obulungamu abantu balungamireko, kirimu okuyunga wakati awo abantu babeere nga bayungagana, kirimu okubeera nga kigenda kutabula. Noonya ekigambo ekyo kijjemu ebirungi ebikirimu, bwe biba nga biganye kireke. N'agamba nti wattakullah, mwanditidde Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki bw'otatya Allah ojja kwagala okwenenya obule ogwokola ki? Wenenyeza. Era olumu tusomako ono seeka nga tusomesa, Allah musaasire, twagenda okuvaamu waliwo yabuuzaawo mu bannyinazaawo bamukyamujjukira, omuntu ayagala okwenenya yenenya atya? Yabuuzaawo yabuuza ekibuuzo nti ye ayagala okwenenya yenenya atya? Oyo yeebaka. Wallahi oyinza obuteebaka ng'okyayiiya butya bw'ogenda okwenenyeza omuntu. Allahu akbar. Allah kyagambye nti wattakullah, ojja kwagala okwenenya bagaddewo obulwe bw'oyita abantu bonna balamu, nikuyagala okunenyeza waali. Naye wallahi nga tokyasobola kutambula kugamba nti kangende wagundi mugambye nti Sseruganda nsonyiwa mu kino na kino. Abantu bangi batuusizza ku bannaabwe obuzibu nga si bwabikolwa bwa bigambo, naye ekigambo ne kifuuka ekigambo. Ekigambo kisobola okufuuka ekigambo. Ng'omuntu bw'anaafuna omuswiba n'atugamba nti kino ekigambo kinene, naye nga muswiba n'agamba nti ekigambo kiki kinene, kizitoye ne kizitowa. Kati mu kubyewala Allah atugambye nti wattakullah nga tekinnafuluma sooka otyani wadde nga inna Allaha tawwaabu rahim, Allah musonyiyi akkiriza okwenenya kwe yeenenya arrahim. Naye bw'onaaba ozza okunenenyeza, bwe naaba nziza okwenenyeza nkugambe ntya? Tolaba nga okwenenya okutuufu nyina kusooka kuyiwawo. Bwe mala okuyiwawo oluvannyuma nkugambe nti nsonyiwa. Naye bye ngenda okuyiwawo byogerekeka. Toyinza okubanga wakatandika okwogera n'entambula n'enkuviira ate nonoonya buto. Omusajja oyinza okutandikira ku kinene, bw'omaze okukitandikirako n'agamba ebirala sikyayagala kukola ki? Gwe wakikola naye mbonaabona okutuuka ku ddaala eryo. Wapangira ente zange
wakola otya nembonaabona nondaba nga mbonaabona kale singa waŋambirawo ne sibonaabona nnyo okutuuka ku ddaala eryo maze okwavuwala nga gonfukidde ekizibu naye munnange nsonyiwa. Allahu akbar. Tolabanga ekkuuli eryo ddene nnyo likwetaagisa kuzza eri Allah. Allah kyagambye nti wattakullah nga tonnaba kukola tonnaba kwogera kigenda kwetabusa gwa mu maka ga gundi mu famire ya gundi mu kyalo kya gundi. Wattakullah wandisoose kutyani Allah kuba kyogenda okwogera obunene bwakyo abagenda okukiwulira abagenda okukitwala bookinyumiriza bookigambye okuba kuŋŋanya nti abange mujje bekigenda okufiiriza abakifiiririddwamu bategedde. Kati kigambo kwenenya kigazi nkugambye kino kikyaliwo kigenda kuweza omwezi ng'oli ataddewo nti Sseruganda mperekera awerekera abuuza essimu nti bwe muwerekera mbwetuuka agambe ki ye bagenda okwenenyeza agenda bagamba ki tasobola babuulira nona amuwerekera tamubuulira lwaki ajja okukola ki kwenenya. Oyinza okuwerekera omuntu nebagamba nti naawe bulijjo naawe oli noono bulijjo mmanyi oli mukwano gwange bulijjo mutambula naye mutuuse bwe muntuusizza nga ndabye bwe mbadde manyi nti mukwano gwange ate noono alina okunoonya mukwano gwe nnyo yaba akola ki yaba amuwerekera ate mukwano gwe tamanyi lwaki awerekera ono amugamba nti wange okugenda tugenda naye kiki kigwe mperekera si kyebaka mperekera ngende neetonde so kumbuuliremu wamukola wallahi noono oyinza okimubuulira naga siyinza kukuwerekera funayo omulala genda onoonyeyo omulala ayaba akuwerekera. Allahu akbar. Awo nno tolwa bigambo. Kati wakati mu byonna tulina kwetereeza. Seeka yatugamba Seeka Imam Kyeyune omukyala yali agala okwetondera bba yamugamba nti sooka oyite baseeka babeewo oba yita ne poliisi anti yali amugee nti enteekateeka eyo giraba yita ne poliisi yita baseeka babeewo alina byasuubira okwogera ebinene ebiyinza okuleeta omuntu okugwa mu bulaga ate. Kati basiraamu kigambo kwetonda wandibadde bwoba osobyasobyani Allah kuba agambye nti inna Allaha tawwabu rahimu ye musonyiyi ate musaasizi omugambye nti ayi Allah alina essabo badde olimanyi lyali lya jjajja nali naze emyaka 4 ayi Allah omulimu nga ngukola ayi Allah mbadde sikutegeera kati nkutegedde kati nguvuddemu gojja kuba mulungi nnyo ate ojja kuba owewuse nnyo kubanga ogenda dijjawo bwogu ate abantu ne balimanya nti gundi alina essabo nga gwe walyokya alhamdulillah ojja kusula nga weebase naye nga wasobya nze nosooka obinyumiza oba ondeetedde minzaani ekukiririzaamu nti ddala wantadde bwe mba mbadde ntambula ekiro nga wanteega ku kiswa mukoona nga ndi ku mulyango kolwo saasulawo ne sijja nomala okiŋŋamba nti ku lunaku lwe wagenda mu dduwa egindi twali tukulinze ku olwo nga tumanyi lwekaggwamu naye mmala gatusonyiwa twakola byabwerere tebyatugasa naye tusonyiwe kyogerekeka basiraamu. Sooka nakubuuza mwali bamekani nani era bagenda okubuuza layinaapu ojogere nti twali abantu 4 agenda okubeera nekundi ti kuolwo nga te ye yali anvuze yali asazeewo mukole bwe muti olaba bogenda okubakyawa oluusi naawe osenguke ne ku kyalo ate oyinza bw'otasenguka bo bayinza okusenguka. Wattakullah tutye Allah mu bigambo byaffe kubanga ekigambo kiyinza okufuukira ekigambo wadde gwe okyogedde ne banoonya engeri gy'okimira nekikulema okumira. Ate abantu babisaamu sente nnyingi babisaamu ebiseera bingi oli ayinza okubeera nga ayagala wallahi goba omuyombera awaawo ye talina bw'anaakiyisa naye jangu omuŋambireko n'ogenda okimugamba ekyalemye oli okugamba n'ajaganyiza bbali mbu mesagi gwekoze eki ebigambo si byangu basiraamu buli omu asooka amira ekiki ekigambo kifulumye ng'otegera kinaavaamu obulungi. Enniyayo bwebanga yafulumya ekigambo nga kyali kyakuvaamu bulungi nekivaamu wakabenje wallahi oba mumativu nnyo. Ekyamuŋŋambisa nali mugamba tukole bwetu nebwetu bwetukola bwekiti tujjamu kino kyali kikola magoba naye bwe kiba nga kikoze losifa alhamdulillah Allah bwageze wallahi olw'enniyayo yali ennungi kiyinza okweteeka okwebaka obulungi.
naye ne bwoba wayogeza kawoowo nga kyali kya bulabe ku mutima gwo nga kyali kya bulabe era kigenda okuwunzika nga kikuviiriddemu obulabe. Oba kitegerekeka? Yagambye wano era olumu tuba tusoma nti sheekh nga tusomesa wano Allah musaasire yatugamba nti ekigambo bwe kiba kifuluma ku mumwa ne gwe kigambye kigenda kuki ku mumwa gwe, naye bwe kiba nga kibadde kifuluma ku ntobo ya mutima ne gwe kibulidde bwe kifuluma mu kamwa kukituula kuki kituula ku ntobo ya mutima kuli kulwaki obulungi obukirimu busigala ku mutima gw'omuntu wadde nga kivuddemu oluusi obulabe. N'obubi bwa kino ekyawano bwe buba nga bubi tekiyinza kutuula ku mutima kubanga naye yakifulumiza kyavudde kuki ku mumwa gwe kungulu era kituula ku ngulu ne kisansaana n'okiwulira. Wattaqullah, Allah atugambye tukoleji inna Allaha tawwabur rahim, Allah musonyiyi musaasizi. Naye twegendereze okubeera nga tutuula ku bannaffe, twegendereze okubeera nga tugeya bannaffe. Ekigambo olulimi kigambo kigazi, batutegeeze ekigambo olulimi kirimu obusagwa bungi nnyo. Entalo gy'owulira ez'amaanyi zonna ensibuko yazo lulimi, n'okutereeza kuwulira abantu abateredde bonna lulimi. Naye gwe olukozesezza otya nga ggwe omu wattakullah, okozesezza otya olulimi lwo abantu ummeeterere, era olukozesezza otya ummeetabanguke. Buli by'owulira byonna ebivuddewo obusagwa nti yagamba Allahu akbar. Aya endala Allah ategeeza mu Surat al-Isra, Allah nga agamba nti wala takfu ma laysa laka bihi ilmun, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Toyimiriranga ku nsonga gy'otalinaako kolaki kumanya nti nze nabaddewo nze mmanyi oli kyategeeza nze nkimanyi n'okiyimiriramu ssebo nekyatanayogera n'okitegeeza kyabadde ategeeza n'okiyimirirako, naye wallahi ng'olimba kigambo kikyo okisitudde okikubye gundi. Abantu bangi bali mu layini eyo, kyennyini kyali bwakisitudde olw'obubi bwakyo n'akikuba gundi bamukyawe, era ne bamukyawa. Tigundi oyo simulabangako mu babbi be tulina ku kitundu, simulabangako wallahi nga ye yabbi. Woolaba tewogisanze awo wennyini, namulabye ye yagisibye, ogenda okumaliza wallahi nga yagisibyewo basobole okuyoolerako era ne bakuyoola n'asigala ng'ajaganya kuba yategedde nti bajja kukusiba okusinzira nti wakola ki we bagisanze era ne bakuyoola. Wala takfu ma laysa laka bihi n'onyumiza ne gwonyumiriza naye nakkiriza. Oli ne yeebuuza nti kati nziremu ki nga bagisanze mu nnimiro yange. Oluusi yagiyimbudde wagisibye ebbali wa nnimiro, ye bwagiyimbudde olw'okuba munaayomba ne gundi n'agita n'eri akasooli w'omusajja basobole okuliyisa. Ate abo bayitirivu nnyo abo bayitirivu nnyo. Agamba nti ani nti eno si yanneyiba eno nti ate kasooli nti n'agenda mpola mpola n'asumulula omuguwa n'aleka nga afunye n'obuyinja agikanyugirira egende mu musiri gwa neiba. Bafaayo ng'afuna keya tayimu ng'amukubira nti owange kati sebe nnimiro ogigabira nti mwasalawo musooke mulunde bulunzi oba wagule ente kati ennimiro wagifiisizza kasooli ono wamuwadde ente zimulye. Wallahi nga yafuuse ensonga, ate singa tayogedde atisi kyandibadde kale kale, naye kano keya tayimu kaguze n'ateeka mu ono ke kaleese ebiki emitawaana naye ngoga nti ente mbadde naakagisiba ekutudde muguwa nti omuguwa kweguli, enkondo yekuuseyo etambula nayo nti nedda. Wallahi nga yagisumuludde yakubye essimu mutabuke naga nti okulima kwemba nvaako tulunde oba ffenna tulunde bulunzi. Ogenda okumanya nga ansa zebakubuuza nebibuzo ebibakubuuza tubirina tubikola ki tubirina. Ekivaamu ng'okkiriza nti ekyo ekitundu kikoze eki musajja omusengudde, musajja mulimi ono mulunzi, banaawangala batya kwolesa ebiki ebizibu. Kati wakati mu byonna kwetereeza basiraamu, naye Allah atugambye nti kyotalinaako kumanya kireke tokyogera kubanga kijja kutabula. Ojja kunoonya bw'okiziiza okizeeyo okimire nga tekikyamirika kifulumye. Naye atugambye nti inna sam'a, amatu gaffe bye tuwulira, mawulire ge bakutuusizzaako
nawe gwegenda okutuusa ku munno walbasara n'amaaso gaffe bigalabye walfuada emitima gyaffe byegirimu okutegeera kwaffe. Kulwaki? Kubanga omutima guno gwegulina okusooka okufumbafumba bigufumbyefumby bwe gumala okukakasa maaso alabye matu awulidde naawe noyongerayo ebitundu ebyo ebisatu ebiyunga ebyo ebisatu Allah yakakasa nagamba nti kullu ulaika kana anhu mas'ulan buli omu abeere tayali ku byo. Amatu go amaaso go omutima gwo ku ebyo byotegedde kubategeeza nti wewali okutegeera kw'omuntu byotegedde kyewali otegeeza mukyo ng'onnyonnyola ku maka g'omusajja ono wali otegeeza ki? Tinali njagala baagala n'ennyo baba tanoba nga gugambye nti awo tewafumbika kyali kitegeeza tanoba akagambo tewafumbika ew'omusajja oyo mu kutegeerako kyali kitegeeza tanoba. Allah atukakasa natugamba nti ebyo byakutubuuzibwako. Tolaba nga kyetaagisa ffenna okwetereza. Wallahi oyinza okwogera nga omuntu omumatizza n'omusiimisa naye ng'ekiri emabega waakyo oyagala kumukyayisa so si. Kati Allah agenda kutunula nnyo ekigendererwa kyo mu mutima gwo kyali ki mu kutomera omusajja omubuulire nti omugambe sooka oyimirire nkubuulire. Wafumbiddwa omusajja oyo naye wooli awo situmanyi kujjako kwa Mukama Katonda okusaasira kwe naye tewafumbika. Bakano babiri kati goli waaka wakuna tiwakuna nti nkugambye yasooka yamalawo ewiiki emu eyaddako tewaliwo yawezezaawo mwezi kuba n'abasoose naye tomanya oyinza okufumba genda buli muntu n'omukisa gwe tomanya oyinza okuba bakunaaza olweza nagenda enniya y'omukwogeraku gwe bwabadde omuyimiriza wabadde otegeeza afumbe oba Allah atunuulira nnyo kyekiri mu kifuba kyo mu mutima gw'omu meseji kyebaddemu yagambye nti amaaso gammwe byegalabye n'amatu gammwe byegawulidde okutegeera kwammwe mu mutima gyammwe ebintu ebyo bigenda kubabuuzibwako. Bwe wali oleeta meseji eyo eyafuluma wali otegeeza ki bantu kutereera neka kwawukana obeeko kyonnyonnyola nga tewakaala sowaabu oteekwa kwogera mazima. Allah kyatugambye mu aya sose nti wattakullah mwanditidde Allah kuba waliyo essaawa y'okuddamu okubitemaatema mukyo ke twagaddemu kigambo lulimi tukume ennimi zaffe kijja kutuyambako bwe tunaakuuma ennimi obutannyonnyola bingi kijja kutuyambako bwe tunaakuuma ennimi wallahi bingi bye wali oyagala okwogerako nga byaliwo okwo n'oyagala obyogereko naye nga bwe bakwogera budde obwo byandikufiiriddemu obuzibu bw'otamanyi okusirikaako kwe wasirika obudde obwo ye kyansi lwaki okyali ku nsi naye ng'oba kubyogerako. Allahu akbar. Bangi abantu babasindikidde bambega ab'enjawulo nga bamusuubira nti alina kyagenda okwogera ekyamaanyi obudde obwo Allah n'amusaasira n'atabaako kyakyogerako okwolwo n'embega n'atakola ne batamusasula taleese mawulire malamu ate nga tajja kukubulira nti nazze kkubega yogera booti ate era bangi muffe nga bwe boogedde ekigambo kyali eki kwolwo nga lwe baakoma okwogera tebakyaddamu kwogera n'okuziika ne bakola ki just kiki kigambo. Kati ebigambo byaffe buli omu bwetegereze nga tonnaba kwogera awo bwennyini we watabulira abaatabuka we weetaaga okutereeza nti baseruganda nze nayimirirawo mbakole ki mbatabule kubanga bwe nakijja ewagundi nekizza ewagundi mulimu n'abeeteeseteese nga ye alinda bulinzi ani ayasama abeeko kyakola ki tandikirawo nga ye kyamulese mu muzikiti jasiti alinda bulinzi abeeko kyayogera gwayagala bwawa yazze nagamba nti yasaliddewa nti gindi kaninda abeeko kyayogera mu ndabe nga kyekimulese kigambo eki ekiri mu mutima gwe bwamala n'akyogera. Allahu akbar kabira. Mission yekoze eki aho mabayita kuvuma ti ani anaamutugambirako ani anaamutuvumira ku bulembe bwa Swaleh abantu bakkanya basale ensolo ya Swaleh alayhi salam
bwe bamala okukkaanya ne balema ate okusala ne balinda omwononefu ataaliwo naga mulinde gundi ajja oba mumuyite oyo talimu ajja kugikola ki gisala baba bali awo Allah tunyuzalugamba nti idh mbaatha ashqaha yavaayo lumira mwoyo sebo nagikola ki Allah naga nti mubalindize ennaku 3 bamale okulyamu enva zaabwe ekijja kijje bwe kyajja Allah ategeeza nti fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim fasawaha wala yakhafu uqbaha. Allah n'ababetenta olubetenta ate nga tafuddeeyo ku kiki ekinaddirira banayogera batya banagamba batya nalumanya ne saalumanya fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim fasawaha ogwo mulembe nagusaanyaawo naye nga baali bakkanyiza nga bonna boononefu naye ani ateeka mu nkola obwononefu bwabwe n'atwaliriza akadde paka lwe yavaayo kitegeeza nti omwononefu balinamu lumira mwoyo waabwe gwe beesiga wadde nga bonna boononefu. kati weewalenga nnyo nga buli ateekwa okutuma agenda kutuma ggwe buli ekiganye nga bagenda kukola ki kutuma ggwe abali mu missioni mu kugipanga balala toli nayo naye mubateeka mu nkola ye ggwe gwe balinda guggusa weewalanga nnyo embeera eyo baligenda kuleka bano abati mu nteekateeka abantu bonna batunuulirani naye wallahi nga ne bebateesezza tobimanyi bali kulimu oti bagamba nti mugambe bwoti gwe mugambe bwoti wanaddamu bwati ddamu bwoti bapulana bali saidi ndala naye ateeka mu nkola naawe oli mulala nti mbadde namugamba nti wakoze bubi ne kano ddayo kamugambe n'okomawo n'okayiwawo yensi no bwetambula ssebo kugambe bali bakkaanya bonna nti ensolo bannange tugitte ne bakkaanya nti okugitta kyo kiyise naye ani ne balinda omwononefu waabwe weewalenga nnyo okubeera omwononefu wa kigurupu kiri kyetulabye mu aya ekitudde kiteese mu kugeya ani anaatuusa mesegi gye bajagala etuuke nga agenda kuba ggwe ate bangi babikoze nnyo nagaa nti gwe tojja kusobola okumubuulira bw'anaakuddamu bw'ati onaamugamba otya tolaba nti tolina ansa wamma gundi gwe oba ogenda bapulana basigadde wano kati babalira gwe ogende owemuke wallahi weba naawe wemuka bano oyinza n'obutaboogera naawe ng'ofunye ensonyi nti gundi yeyaŋŋambye ate nga kyandibadde kituufu bwe babikufunzeeko ogambe nti maama gundi jangu naawe gundi jangu bwe mwatuula mwaŋŋamba ŋŋambe ntya kati bwe kino ekivuddemu kiri ki tukiwumbawumba tutya kituufu okwenenya weekuli naye wallahi kuyinza okukulemerera